ofuna otya idea gamba naye kati nume ya kyalo tumuleete ntandika okuwangaala naye emirimu gyange baclient bamusaba wano mu comment section yes. ne baga omusajja muli nga buli comment buli video gye tuteekayo basaba nume ya kyalo aga katonda mukulu bamutusaba nga buli video gye tuteekayo nume ya kyalo aliwa nume ya kyalo gwe vaako twagala nume ya kyalo ku page yiate ku page yange kubanga Keero linakuwasa omukazi w'empaka nti wuyo muwase ale ng'omufunamu oba olina omuwasa kitegeera ku page yange nga baŋŋamba kimu nume ya kyalo neŋŋamba ye owaayo enfaaki so neŋŋamba oyo I'm sorry, I'm going to call him omulenzi nemugaa nayo manyi tulina funa obudde netudde eruka yakatono yali teyatuwasimu yali talina simu I think at the moment namba etewavaawo naye batoddamu ati tukikwatana naawe enamba nagikuwa wampe nagikuwa gwe tojjukira okumpa sente zogiro swapinga kuba wampa sente zo swapinga nenkusomera enamba nendowooza nti ngenda giswapinga enkeera aye sente neziyisaawo buyisa obitegeera kale ate nagizaako luvannyuma ne mukubirako nanga tubadde tugenda kujja luka yakola ki kukima ojja ddi e Kampala kati before tubana bakuleeta oyotera okujjako e Kampala gambye ndiwe mukono kitegeeza era mpita Kampala okitegeera nze nali nkoleddeko mu Ndeeba awo nga nkanika mmotoka nenkolerako mu Owino nga ntunda ngoye kati kambuuze kuba ati wali ku lodito wajjawo ng'omalira P7 otandika okujjawo kati ate eno mu Ndeeba ne wa wajjayo budde kati mu Ndeeba eno olwamala siniya yali siniya 4 mama kojja nawa mama gundi amagezi namugamba omwana oyo engeri gyagize gyasomyeko ate nga n'amagezi alinamuuko susuubira nti ogwo gwe gwandibadde omulimu omulungi okukola ki okukola muleete eno mu Ndeeba akanike yenyingira gyenyingira Ndeeba. Alright, tubaniza ku Brownskin Events YouTube channel amanya ganza Ashimwe MC nako lwaleero tusinzidde eno mu matwale ga Mami Urban Icing mubadde mulaba ku mukutu ku internet okwo amaanyi nga mangi naye leero tuze tumukyalireko tulabe bitambula bitya bulamu buli butya wamu n'omukulu nume ya kyalo naye tuli naye kuba twegeeyamu bintu bingi lwako tunyumyamu bintu bingi nnyo naye nga nyongera okujjukisa bw'otanaba subscribinga waluddewo dda story zonna zonna ennungi tuzirina subscribinga sharinga commentinga nyongeramu okubeebazamu abatwekuumirako buli kadde buli story gye tuteekayo nga mu mudduka mbira ne mugisharinga eri bannammwe abatannabagiraba olunaku wayo tusinziddeko eno wantu mu kifo kinyirira nnyo ngaera bw'okiraba tuli mu maka ga Mami Urban Icing tugakwogera bintu bingi nnyo so datagula mungiko bengo olaba bulungi buli kimu kibenga kikwatagana bulungi Mami Urban Icing ulamu butambula buti nume ya kyalo Salongo moli bulungi ndi fiti mwana kiriya mwana kiri aberuka yabagamba ki aberuka yandudde okuyitayo composing ngenda yitayo ko buyisi nenga bakuwuliza bantegeera bulungi okukamala amina Mami Urban Icing nsaba obuze kuba tulaba beyanjulyeko n'okubeyanjulira tusanyuse mwenna okubalaba abatulaba ku Brownskin Events subscribe just like they said amanya nze Edith Kabalokole the one you know has Mami Urban Icing yeah watch like subscribe and follow right eba customer mubeereko nnyo wano kuba lwakubyogera byonna nume ya kyalo soka weyanjulira abatulaba aberuka yabo bakumanyi aberuka yabamanyira bantegeera bulungi poza amanya gange amatuufu yenze Ssentongo yasa Arafat just ye Masaka nakulirayo obukulizi bukojja ewaffe mukono oli weno ndi weno kati olondera we watuufu watuufu kire teko tugenda mu kalulu yonna nonderayo ID hizo zisomayo yonna nina 2 mumanya agenjawulo nina 2 Mami Urban Icing obulamu butambula butya sofa obulamu si bubi gezaako emirimu tukoye ekyo kimanyi nti okooye naye
nenga tuli bulungi muli bulungi so far kati business etambula etya business simbi tugezaako we are trying to serve them the best we can kati njagala obuuza like baclient sibo abasinga akalebo otusinga okukolera like baku social media ba video social media ba already oyinawo engeri gy'oyinza gy'okikwasaganyamu back then baclients bange bali my personal friends na recommendations but lately okuva tatandika okukozesa social media baclients bange ba social media ba TikTok kitegeeza TikTok ekoze nnyo wano a lot aba TikTok mwebale bambi mwebale kuwagira mami Abanaisi so kubaze TikTok family thank you so much nze mbayita family yange tweyanziza nnyo okutwagala tweyanziza nnyo okutuwagira tusiima mwebalire ddala yeah kakati omukulu Nnume ya kyalo erinnya Nnume ya kyalo livaawa erinnya Nnume ya kyalo jjajjange yali ntuuma naye ate yali ntuuma tandabyeko kuba yagamba maama wange omwana gw'ogenda ozaala genda bba mulenzi mutuume Nnume ya kyalo okitegeera kati gwe bakonyonya ne bagamba Nnume ya kyalo baŋŋamba bigamba abaaliwo ne bagamba nti jjajja naye ate nze ngenda okuzaalibwa ng'ate ye afudde mashibi awo mule mirembe jjajja akitegeeza lyerinnya liri Nnume ya kyalo ate nentegeeza neki nenzigyayo amakulu gaali omubutereevu amakulu ago gajjayo otya amakulu ago gasobola okujja mu bintu eby'enjawulo nga ki kati nze nga bw'ondaba n'embeera gye nalimu emabega eri olowooza nze eyandisabedde ku lusegere lwa Banaisingi kituufu nedda so nga waliwo bangi abakola kye bamusaba emirimu naye ate n'akola ki n'alondamu kati olumba nkazimba Nnume kuba nawe mwennyini osooka era enkya n'ogumusaba nti mpa omulimu abaye ne bamugamba omuyayo waffe aliwa Kibanda aliwa Nnume aliwa okitegeera nkitegeera kakati mami Abanaisi ekintu kino ekya baking like professional yo oba wakisoma oba just wasangibwa busangibwa naye n'obiyiga n'olinatandika nikisoma nakola catering and hotel management secondly passion yeah kirungi njagala nnyo okubeera mu fumbiro njagala nnyo okweketaaketa mbeeraawo nfumbe tokosa kino tokosa kiri yes kitegeeza ebiseera ebimu osinga obyekwatiramu tani abakwatiramu ateza okubaawo n'akuyambako weebali tosobola kumalako wekka weebali bangi nnyo neera naawe obyekwatiramu noba nga tobikuttemu you be there to supervise how is it going kyasabye kyafunye ebityo idea eno etandika ddi okubeera serious noingia business ebyaddala ya baking specifically baking eno yatandika after covid yes yatandika after covid I was in a very tough time. I had lost my mother yafa due to covid now nali mbeera ne bato bange mu nnyumba but remember earlier naye nasoma catering and hotel management nga nabikola I had an idea but after that period of losing mukadde ne bigenda mu maaso netunoonya ekyokukola nga tetukiraba so twali twagala something to keep us busy in the house there is a school in Ntinda sijjukira linnya lyayo netugenda netubuuzaako the costs were very expensive so I called my friend nemugamba I need something to keep my sisters very busy because buli muntu ali mu nnyiki tuli waka tusiba tukaaba so they were like I think mugezeeko kino netugenda twalinamuko ku ssente ntonotono netugula machines netufuna omuntu najja natandika okuyigiriza abaana nga buli wetukola tupostinga buli wetukola tupostinga nga waka bamulaba nga waka teyali na waka yali awo just wait we keeping up busy omanyi covid everyone was idle so everyone had time to their phones nga ordering nga bopostinga omutaga mpayo bw'omutwalo mpayo bw'ebiri mpayo cookies mpayo cupcakes bwetutyo mpaka kakati sasa ku internet okuli abantu abawagira internet nze mikwano gyange my list gye nalina mu ssimu be bampagira to be where I am right now because tewali and discouraging but they kept on ordering so definitely omuntu bagamba kino kimpe noba nga tokirina oba just kugenda okikole exactly kakati awo bitandise orders okuba nga zijja bya ddala olemezaamu nalemezaamu nejjukira ebbanga sidden 2023 nga nemezaamu nga tukola ate kuva dde siri muntu wa social media don't know how to use social media
I think you can tell by now. I don't know much about social media. Kati ngamba you have good work posting bichi naye social media nganda bobulamu bwange bonna tebugera ku social media mba nfudde. Wali tojagala? Nali sigamati nali sijagala. Bato bange bali ku social media. Era tugenda bogerako nawe. Bali ku social media. Kati ngate mba ndaba ebintu ebivaayo n'abantu abalala demiso gudonga ka TikTok nona bango omuntu aweereza omuntu omugambo omunene nengamba wano Edith sijja kusobola amanyi tojja gasobola gabeera awo amanyi gona linga nyina naye nga sagala nnyo omuntu kunteekako kintu kitali kyange I didn't like it. Yeah, I didn't like it. So nakula kale si muntu wa social media. Hey, kati wotyo n'ogamba waye kati bwentyo mwaba abaana kuliko meya gamaze kanzigulawo page ya TikTok ku Urbanising ku TikTok najigulawo, but I used to use Instagram then. Nga bagulawo nga batandika oteekangayo video bwe batyo nemana neegula munnaye. Hey. Kati atadde erinnya Urbanising ya company yo oli forming oti? Erinnya Urbanising erinnya eryo I had a business days back nga nali ntonangoeza abaami before guno nali nkola okuva dda. Remember natandika Urbanising atandika mu 2023. Yeah. But even before nali nina byenkola nali ntondangoeza abasajja nga babiyita urban styles nga liri kiwatuli. Kati bwe natula with my friend nimugamba I think tukutambulire mu linnya urban netugenda ku internet netunoonya amannya nengagabana with 2 of my friends 2-3 nebachuzinga bebachuzinga sijja kulima nti mbyagala. I can remember. Yeah. I don't remember because we had like 3 names. So one day I was like neka tugende ne Urbanising nenkubira omuntu nemugamba just register Urbanising tugende ne lino lijja tukolera. Awo ate nogino langa ate nayo linyinyi litambulira omusi kati mbeera neebuuza nya kati linnya Urbanising nalisalawo nti how did I decide about it? Yakatonderawo ebityo. Exactly. Nume ya kyalo. Salo. Twakulaba nga mama Urbanising akusanga ku Road Toll Lukaya. Life eno y'okuyingirawo ku Road Toll Lukaya yava like kyatandika kitya? Okuva e Lukaya. Like no okuyingira ku Road Toll. Okuyingira ku Road Toll awo wenkulidde. Wokulidde ebbanga lyonna kuva mu buto. Nena yografe so simpya kubana ndi Lukaya. Wenkulidde kuva mu buto. Kati like kugamba kulya kubukojja. Kati bakuzalira mukono. Banzalira eno. Yes eno bakola kibandagayo bulaze mukono. Kati watandika like wasomako? Nasoma. Mpaka mu class senior 6. Kati by then wali osoma linga okolera ku Road Toll. Bwe natuuka mu P7 awo nentandika okukola ki? Okukolera waawo. Ne biba bitya bibulamu baddenga butya ku Road Toll. Wafu nnyo. Wafu mwana. Kyensobola okugamba. Lwaki ogamba nti wafu? Wakati ate osookera enkya abaana abali awo n'agoba emmotoka y'omusajja n'amukuba emiggo. Ate lwaki? Twalinanga ekirooto eky'oggula emmotoka ate ffe nga tugoba ngobe mwana. Kati olwo mba ndigigula ddi emmotoka. Njagala ndoota gigula ate ngoba ngobe. Ojja kussa CEO wange enseko. So tubeerawo just kukola ki? Tulemezaamu bulemezi ofune ekyokulya naye nga nate waliwo omu ku bantu ku mukwano gwammwe gwe mukola naye gwe bayita ani kozi twamukyazaako wano bamuyita rapper Beka Bex Sniper. Bex Sniper. Naye te yatulaga nti buli kimu kiggwaawo. Kiggwa naye nti wafu nnyo. Si wabi naye kala ate n'embeera y'abantu abakola ki? Abaliwo. Kwa ssente tuzikolera tuzifuna. Abasajja abagagga bajja ne bakola ki ne batuwa ku ssente. Naye ate bano ab'obukiiko. Kasobi katono nnyo. Waliwo akakiiko awo. Akatwalawo. Kasobi katono nnyo nakusaba emitwalo 2. Nakusaba 5. Kala ayinza obbanga gundi ensonga gya kusabiddemu ssente entuufu naye ate waliwo abakola ki abakisussa. Abalinga bakalulu. Nze mbanga akolerera bali ate. Naye nga si wabi. Kwa waliwo ate abaliwo nga balina bye bakoze eki. Bye bakozeeyo. Kati awe wantu awe mukolera walinga okolera kubogami waliwo ssente. Weziri. Olunaku olukyanga lwakulamidde oyinza kukola nga range ki ya ssente. Olunaku nga lukedde. Naddala okuva nga 23 December paka nga lumu
January kati ezo ennaku oba waliwo wakati kati awo waliwo ennaku nga mmeka? Waliwo ennaku nga almost wiiki emu nga mbadde serious bulungi nsobola okukolawo emitwalo gyange 7. Kwa kati nze wali bamanyi nkola ki ndi superstar waawe era bwe nnumba eggaali ng'eyo ne bamanya nti nnuma yagiriko totabana kukola ki. Bino bye bayiika ku mmotoka tebalumba era ako kajjayo ensonga y'erinnya liri. Kati gw'ojja otya okufuuka serebu awo? Yabikola mwana nalabikira ku screen ye kubeera before nakola ki nabeerangawo screen abaye ne bazinteekako naye era nekikola ki nekigaanamu okwo oba oliawo mukama nange gye yakola ki. Kakati Nume tudde ku lunaku lwasooka osisinkana Mami Abanaisi olaba ajja emmotoka kati gwogi nagwamu mugwe wagwamu kwa mukumulaba zajja emmotoka zaali bbiri kyenzijukira. Mami Abanaisi gwe wali atuddawo? Nali ngenda Lyantonde had a wedding. Nogaa kasoke nyimye mwana ofune ku kakoko. Nali ngenda Lyantonde nga tulina embaga the next day. Kati Nume yakyalo ogenda olaba emmotoka zijja Friday nakava mu vibe zange jjukira kati nze nkera n'enkolawo nenvaawo nga 7:89 saawa emu mba nkomyewo. Kati Abani namutomera mu ssaawa zaali nga 2:2 kitundu oba zaali ziweze 3 sikyajjukira bulungi nga balina Nuwe ya Abanaising eyo kwaliko ne Benz. Alalenze bwe ndaba Benz omutima gukola kitegutereera ngendo okutunula mu Benz ate ngendo otunula mu Benz ate nga ekirimu sikola ki kyetaaga ate okutunula mu Nuwe nga ha kate mu Benz Mami Abanaisi mwali muki oba teyali ku ggaali yaliko oba girl no tulina abantu betwali tugenda nabo ku mbaga bali batuvaako emabega twali mu group. Kati gogenda olaba temuli kyo weetaaga mu Benz kale kyandibaddemu naye eyagirimu yalaga nti takola kitatuliiko. Kati nensala side nenkola ki nezirewa Abani n'olumba eri endala nenumba eno endala Nuwe ya keeki Abani nemukuba vibe zange vibe kyezo tewazuulira ekitegeeza tewaliyo mu ntandikwa mu ndabika ya nti kubanze nali simanyi mulimu gwe nakyakola naye ate olw'okuteeka ku page nze nali siwana keeki nga yo ba nali sigiryangako nali mpaana muntu oli gwe nkola ki gwe ndabako physically naye nga tekwali kuwaana nali njogeza mazima kwera ndowooza bedroom eyes naawe ozirabye enjala zonna mbigeremu eziri bedroom eyes kale ge gandibadde amaaso omukazi ge yanditunuuzizza nga alina eggayiwe mu kisenge akitegeeza oli bwe baga nti alina bedroom eyes n'obudde buno gaba galemerayo gonga ggo ono Numa ajja tutta kati omukubye zi vibe kati nze mukubye zi vibe nga customer nampayo kye yampa sikyajjukira oba yangulako naye yampayo ku nkalu kati yali Friday n'agenda nesimanya nti n'okukwata gundi baali bakola ki bankutte kati ate yakomawo Sunday era mbudde nga bwe bumu naye ate akakuba kaali katonyeemu kondozi era zaali nteekateeka za Mukama kuba bwe budde bwennyini bwenkomerawo ate nabwe bennyini bwe bakola ki kuba mugende eno siga nti namuwa gundi namba yange bajja banoonya bunoonyi aliwa akunze amaaso kwe bakola ki nenzira mu phase 2 nenteekawo layini kakati like Mami Abanaisi kati gayo no bwe yajja like vibe eje yateekawo like gwe kye kyasooka okujjira mu mutwe eriye yajja nasigala motoka bw'omu ebiseera ebisinga tutambula tuli team of people so baliyo basinga bavubuka twayirimu abakyala 2 n'abalenzi 2 kati ne bafuluma ne bagana ne bagula enkoko nesigala motoka nga nkumye motoka sagala nnyo zatambula fuluma ze byagala kati najja nga aguza wipes oba n'amazzi nayogera kati ne mugamba sooka ompitireko oli omulenzi ali wali nga content creator of Abanaisi ne mugamba sooka okwatirwa n'omwami ka video nankwata ka video nga tufenseko ngebigamba omusajja byagali tubiwulirangako nali tubiwuliranga nako but the fact that twali tutambula ekiro mba ku tension nnyo entambula ekiro
nga tugenda tubifaako tutuuka ku mbaga ku Saturday emisana nga tugamba naye ka video call omulenzi munete nziremu nkalabe nga tulaba ka video. So that guy nga ngamba tukateeke ku TikTok yaffe kajja naye nga no, this is a professional page tukikola ngamba kateekeyo kagenda kuleetera abantu mangi nga ebyo ebintu abantu bye baagala nga mugatambula ng'okajjayo maama Bravo kasula tezaawera ne kapaala ng'asumulu ngakatandika olaba nga katandika otambula twakateekayo within an hour I think twali tukonye like 10 point something ne katambula yes nga kayina comments nyingi nga everyone is calling me what and said Dotto nenyama bichi abatana bakala but that people didn't pay attention to it it was a Friday twakateeka ku Saturday ku Saturday kiro abantu basala keke kiro netaso akomawo ku Sunday regulo bwe twakutuukira nituga katudde tunonye ku muntu waffe okuvola tetudda temujjanga kwa kigere tusobola kati gwe gwala mundu gwo kusosoyita ku oluguudo ndi munagomba banzala gomba kitundu ki maddu gomba okay ndi munagomba kati iruka yandwayo kati wali gwe mundu gwo kusosoyitawo si gwe gwali gusosa search naye gwe gwali gufunye chance eyimirirawo for a long time yes kakati ofuna otya idea gamba naye kati nume ya kyalo tumuleete atandika okuwangaala naye emirimu gyange baclient bamunsaba wano mu comment section ne bagamba omusajja muleete nga buli comment buli video gye tuteekayo basaba nume ya kyalo aga katonda mukulu bamutusaba nga buli video gye tuteekayo nume ya kyalo aliwa nume ya kyalo gwe vaako twagala nume ya kyalo ku page eyiyo ate ku page yange kubanga keero oli nakuwasa omukazi w'empaka nti wuuyo muwase ale ng'omufunamu oba olina omuwasa kitegeera ku page yange nga baŋŋamba kimu nume ya kyalo neŋŋamba ye owaayo enfaaki so neŋŋamba oyo I'm sorry, I'm going to call him omulenzi nemugana nayo manyi tulina ofuna obudde netudde eruka yakatono yali teyatuwasemu yali talina simu I think at the moment namba etewavaawo naye batodde mati tukikwata naawe enamba nagikuwa wampe nagikuwa gwe tojjukira okumpa sente zogiro swapinga kuba wampa sente zo swapinga nenkusomera enamba nendowooza nti ngenda giswapinga enkeera aye sente neziyisawo buyisa obitegeera kale ate nagizaako luvannyuma ne mukubirako nanga tubadde tugenda kujja luka yakola ki kukima ojja ddi e Kampala kati before tubana bakuleeta oyotera okujjako e Kampala gambye ndiwe mukono kitegeeza era mpita Kampala okitegeera nze nali nkoleddeko mu Ndeeba awo nga nkanika mmotoka nenkolerako mu Owino nga ntunda ngoye kati kambuuze kuba ati wali ku lodito wajjawo ng'omalira P7 otandika okujjawo kati ate eno mu Ndeeba ne wa wajjayo budde kati mu Ndeeba eno olwamala siniya yali siniya 4 mama kojja nawa mama agundi amagezi namugamba omwana oyo engeri gyagize gyasomyeko ate nga n'amagezi alinamuuko susuubira nti ogwo gwe gwandibadde omulimu omulungi okukola ki okukola muleete eno mu Ndeeba akanike yenyingira gyenyingira Ndeeba kale ate Ndeeba ngendo giyingiramu nga tukanika tukola nnyo naye nga tufuna kitono kale nenzirayo emabega eri kwe kudda ate mu kusoma senior 5 senior 6 era ne mmala ate nenzira mu kifo kyekimu nga ate nsomye kuba ebyawo bya mangu speed naye kale ate ebyomu Ndeeba ate mujjeyo yingine ate biki gearbox ate biki jjako omupiira ndaba omuzannyo mugazi nakanzire wali akati bibale tulaba kodda ku bulamu ngoze eno njagala soko omuntu akulaba obudde buno omulaga ekifaananyi ekiri ku road toll awo kozi bangi nnyo baba bayitawo ababakola ki bemujja obbaguza nkale nkimanyi nzikwe nali ntuse omanyi waba wakavuyo kangi emmotoka muzigoba ale olumu omuntu atamanyi kiki muyitamu ayinza okuba gyajinga olwo okubaako kya comment gyakola naye njagala otangaaza obulamu buba butyawo obulamu bwawo okufuna ssente kale n'abantu community nga yo gyengaliramu nze kyendaba
okweyagaliza kwawo si kwe kuli awo okw'amaanyi. Kwa kati nze nsobola okukeera enkya ne gamba nti waliwo abakolera mu kikuubo ng'oli ali mu dduuka lye kasitoma najja n'amugulako ebintu bya miliyoni nga 10 neiba n'atalingiriza naye kati biri ebyoggwa ku mmotoka emu omusajja n'akutuma bbiya ng'oyo owakkaani omwana amanye ebbeeyi gy'omugiddeyo okeeri ssente gyeyo ne z'ofunyeeko kati ate atannafuna kiba kimuyisa bubi kati otegeere ekifo kino kiri open tosobola kukolerawo kyamakyo at least ojja tundira eno ng'oliyo wekka owansi akole ki akulabe kati okweyagaliza kutonomu nnyo ate nnyo kakati kati umanye awo kwali ekkubo waliwo gwe nome ya kyalo ne Bex mweki ekyenjawulo kyemukola okubanga mumuli ate musukulumyeko ku bannammwe ku internet tubalaba kigamba abayimbi bonna basere bonna abayitako oluguudo babamanyi batutegeera ne kati kyanjawulo kimwe kyemulina tewaba nnyo kyamaanyi just eyinza obbeera nga kibeera kundi oba talenti oba mukisa kuva eri Katonda kwanza era before nina abasajja bakasitoma ab'amaanyi mu ggwanga kwanza siri muyimbi nandyagadde okuyimba naye ate sikola kisi kyenjagala nenze era abantu bajja bannoonya bunoonyi oba lwaki oba kiki naye sikitegeera bulungi vibe nakyo kikulu n'empisa n'obwesigwa kuba omusajja ajja kukeera enkya anguleko ekintu kya 10 nga mmeka ampe emitwalo egi nga tannambye va ne kubina ebyoga nti nnambye ennamba kojja lamba ennamba nze tawundi kwate ndikasuke nkeera enfuna ery'omulala naye ate akuwa emitwalo gy'etaano n'okomyawo n'ekitundu oli mu kusima so okukwata omutwalo oba 5 oba oliawo n'ekintu ekyo kitandikira mu ekyo kuba singa ompa ssente zo n'onnamba n'empitamu erinnya ate liba ffu. Kakati jakubuuza bakati bakubye akasimu mama Banansi ng'akunona teyanona agamba nti ayagala ojjeeno wawulira otya? Nawulira bulungi kuba nalaba nga list nsobodde ovaako eri n'enkola ki nenzijjeemu idea wagiwero kaminga wali okke nakyo nali okke tobibazeemu tugenda mumisinga ebbala aye ebbala ssebo okeera enkya omusajja n'akutomera ate n'omwetondera n'omugamba afande nsonyiwa ntomedde emmotoka yo liri ebbala abaana basinga enjala teziri mu bijjere bazijjajjamu dda eri ayiwe nze ate oba bwe natandika okwogera n'abanayisingi ono nenfunamu ekirowoozo ne nga Katonda singa ayamba abanayisingi n'afuna ku ssente nanguleyo bokisa ngeyo wakiringa emmotoka nzigobera ku bokisa nga nzigoba okuva eruka yawo paka nga nabyewanga tebe empitako bokisa piki nzigobere ku piki kuba abasajja abasinga ssente batutwala ebyaffe n'omwa by'omuwadde n'abaako kyakutuma ekitali mu gundi babikola ayinza obba nga abadde talinaamu ssente naye ng'ate kyolina akyetaaga naawe gyebali yensonga eyasabisa kiri kyegambye nti Aban singa asobola okufunayo ssente nangulira bokisa nga nze ebyange mbiddusiza ku piki okwo teri empitako paka nabyewanga kati nume ya kyalo oli mufumbo saagala nnyo bintu bya bufumbo ebyo ate lwaki binkonfusinga tolina mukyala sirina gwe nyinza gga nti ntongozeza wuuyo nti abeera wano mbeera wali oli singo ndi singo sure ebintu by'abakazi ebyo mwana kuba balina kyengenda okukubuuza oga oli singo gwe tolinayo muntu yenna ate olinayo omwana abaana nnina naye gye sinalunza balunzi nga bwe naakeera enkya ne nga nti nantongo wuuno kamuteeke ewa Aban gundi wuuno kamuteeke ewa ssenga bwe ntyo olaba embeera etuuka omuntu nga nze neneeremererwa kati ate olubali womugulira omugaati ng'ogwo ku wiikendi ennoma 2 nti taata mmagyewo tolina zigula mulala kati nze mwana gwe magyewo ng'ate tolinamu webale nnyo nze ensonga lwaki abaana nkola ki mbalunza naye ne vidiyo gye nzijukira gye wakola ng'olaga olinayo maamaani
anti gambye nti abaana gye bali kuba kati bw'okeera enkya n'onzaalira omwana era oba olina kubeera maama w'omwana oyo gye bali naye nze obeera ogamba nti eruka oba ng'otuuse osulawa nze nina ruumu eyange ku bwange okitegeera omutabeera gyeri bulungi nnyo gyeri naye era nkola ki ngwamu bwomu kiki ekikuleetera okuba ng'oli bwomu bwoti omusajja oli organized onyirira kituufu kuba n'omuzungu agamba nti behind a successful man there should be a woman naye nagiwakanya endowooza eyo kuba kyava ku jjajja ng'oli nze kiri kijjajja sibuzi mu mutima kuba mu kufa kwe era mukazi we yali mugundi eyo mu luku olwo era nga nabyo bannyumiza binyumize kayinza ebintu byogga nti kubeera na mukazi sula naye kankuzaalemu omwana wo gwogane mweyiye muyiye kubuulira mazima ayinza olowooza nakula na taata nakula na maama na ssenga kati kuwajja obukyayi obwo ku bakyala wajjajja wange oli afuna amaanyi agabazaalamu naye atabaagala kya butonde mbaagala nga bo naye kemba nfunyeyo akatono nkola ki nkabayisaamu nabo ne beekyanga naye nga ebintu by'abakazi ebyo naye nga bo gye bali mba nabo era mbalina naye nga kati tudde ku lugendo lwo ng'ojja eno like wafuna information eyo nti olina okujja eno bamanyako ab'okubbala ebyange ebiseera ebisinga mbikola ndi bwomu era wasitula busituzi nasooka nenkiwamuuka obudde bwali bwa nnaku nga 2-3 nenkirowoozaako nenkola ki nendyoka nzija kati mami abanalese bakasibaleki bafaani nga batandise okusaba nnume yakyalo gwe wakitunulamu nolaba nga kivaayo I really had nothing to lose. I had nothing to lose. Nani ndaba tujja kwera opportunities nyingi. Tujja funa opportunities nyingi. Because ne clients bafa basenga batandikira okwo even before he came batandikira okwo. So I felt like I can nsobola okuyamba omuntu okuva gyali ne tutambula olugendo lw'obulamu fenna. Yeah. So nani ndabira ddala nga there is nothing made gyali agyendia. Saboni ugana abagwe nabo. So that wasn't really much to think about. Omusajja najja. Kati knowledge ku bino yali amuyinako ku baking biki. He doesn't bake. He doesn't bake and he doesn't go in urban icing. But we try to work together tugenze kuri no lugendo. If you look at those videos, tutera nnyo kubeera naye ku mbaga. Yeah, nziraba. Nti tuyina embaga wano gya ntugende, tuyina wano gya ntukole bwe tuti oba nitutambula tukole bwe tuti gya ntukole bwe tuti gya ntukubeka n'akanangwe bwe bityo nebetagamo situla abayi no era nasitulanga boxi situlanga boxi ngetula wano ku kidini wano eno naye buzibu omukono tegwa gwe kati sofa like njagala okumanya bakogundi ku video yasooka ng'alaga atuuse kyali kitya ku internet awo excitement yali nyingi nebagaba muleese excitement yali nyingi omuwasiza omumaze ofunye omusajja ku kibanja mpola era balina kubuuza comment nyambuye comment nga 2 ezasinga okusesa nga but people were very happy by the way. Bali aba comment zawe babaawo. Babaawo naye basi baliko. Bado baliko. Kati nume ya kyalo. Obulamu obusanze otye city. Amo city eno mwana. Ngoli within abani icing. Ngandi within obulamu bulungi kwa kati era obudde buno mpumuddemu. Nesinga kati ekyokulya kirina okubeerawo ekyeggulo kirizagana ne kati ffe eri okulya ku emmere enfumbe ne wano eri yaffe ebyekiyaaye gonjagonja bwatyo kyaliwa kuwaddeyo kikomando bwe bityo wano akamere kadadizi ngaako ndowooza okalaba kakeeki
bana era bino bibalaba wano zizimu ku products za Urban Icing twabuliddeko daddies masavu cake si akonyemu naga buli kimu kiriya era bobeera eyo naddala bana balina abaana bazza abaana ku masomero batera otwala daddies oyo mwana yeah actually kino baawe ekyo yeah kakati mami Urban Icing before nga tuvuddeyo eri njala tuddeko ku bulamu bwo nga ggwe are you okay with it? Okay. Mami Urban Icing onayo ku mwana? Sina. Sure. Sina. Kiki ekiganye kuba ndaba obusobozi weebuli. Sina. Tonasanga mutuufu. Sina mwana. I don't have any child. No we gomba gwenaleka simulina. Nzo gamba waleka abaana egomba kulimba taliyo. Toyina de gwalekayo yadde. Ataliyo. I don't have any children. Naye nga idea weeri? Definitely. Ndi muntu nkula ate ndowooza bulungi. Nze mbadde mmanyi oli married. Toli, you're single? Yeah, you're seeing someone. I am busy working on my clients. Kati I am very busy working on my clients. Obulamu obwo kwasaganya otya banga like like bubanga omaze okubeera busy okusavinga ba client or life endala sibeerakawo nga siri busy. Sibeerakawo nga siri busy. Kati wano waka woobeerawo like wekka oba n'abantu abalala? Erawo n'abantu bange. Bw'okimala nabo? N'abantu bange bembeerawo. Kineewuunyisizza ze. Kineewuunyisizza nnyo. Anyway, kati era saawa yonna tusuubire ze page yo sirabaho nti oba postings oba waliwo omuntu yenna manyi abantu abamu tuyinza obutakiraba kagube mukolo simanyi mukama wabuli bageze naye muyinza obutakiraba oba we ndiba njagadde bwe ndiba njagadde nsobola naye as for now by the way TikTok eyo nungi. It's a very good idea for everyone to use TikTok. Naye I think to me what I see people giving us nti otwewa wenna ne weemalayo I don't think it's a good idea. Nti n'omuntu atakumanyi because tuba n'abantu nga ayagala okumanya mu bulungi ne mu bubi. So nze mba njagala nnyo nti ekyandeeta ku TikTok gwe mulama gwe mansigalako nti omulamu ogwandeeta gwa kutunda keeki kanze tunde mala enveeko okitegeera. So it's I don't really buy the idea of bringing my children out there, my husband, my family, my everything, and put it on social media. I feel like it's not none of your business. It's entirely cake. Kati manja gara tusigale ko gomulamu. Nandi era bafani bo bafani baba banja bingi bali no budde baserebu waabwe. Wastar waabwe. Era kyovolaba bebe kulaba wendongo n'amaana abalagana ezuwena ne sigesi ati zuwena bamulaga kuba tunda ke amuleeta lwakuba naye ina kyakola. Anyway kakati tuogereko ku basista bo waba basista bali bamekuba bafaanagana mufaanagana banji mufaanagana tuli banji nikasi mwasinga faanagana mama taata both Bannange bwe bulungi oli bakazi balungi nnyo. Wallahi ge mazima wamannumbi lwangi balungi oba si balungi bali fiiti mwana bawuliddemu ejjo babaddeko mbeera nabo mbeera tufunayo akadde ne tukiringamuuko nalabye emibiri nentereerayo nno kati soko ogambeyo abali ku loditolo bagambe nti bale temuna kyemwalabe soko bagambe kale bayinza obba nga balinga abalina kye baalabye naye nga bwe luba lugendo nga tuva Masaka balina byewanga kalinza atuuse e Kampala ekindeeseza ensonga eyo nti n'emibiri egidde embalala ssebo nagyo ogitegeera bulungi naye kati oluguudo lw'eggomba tuluwemuuko akadde nalabye emibiri si bayimbi si babaka ba paliyamenti tebalina kiti kye bagwamu nti baabo naye bafaanana Linda ow'emukono yali ey'emukono yali w'amaanyi mu biseera awo nga tuvubuukirira era nga lwayise ku kkubo
n'ebitooke tubisimba. Kati Linda ye yali akumanyi nti gy'oli. Yamanyi. Ayinza obutamanya nnume ya. Wekiwe emyaka emeka kuva wali omulabira? Ndabe tegunnawera na mwaka. Naye ng'era amaanyi agenze gakola ki? Gawongera Gakkamuuko just. Gakkamuuko okusinziira ku kye nnalabye oba kye ntera okulaba. Omukazi ng'alabika bulungi ate ng'alina empisa. Ng'olulimi lw'oyogera alumanyi, amanyi Olufalansa. Gwe olina TikTok page yo? Page eno nali nfunyemu ekirowoozo ky'ogiggulawo naye engeri Aban gy'ali mukama wange susuubira nti nsooka era enkya ne ngwa ku ndiri nti oba bulwadde ng'obwo Aban n'akitegeerako n'atanteerawo mbeera ne ŋŋamba kantambule ne Aban ono. Kati kuba kyemmanyi comment section yotera naawe okufuna essimu awo n'oyitaayitamu n'oziraba kugira mami Abanayise mulimu ebikyala ebikwepikira ebyanakwa biri ku TikTok okwo. Akyala ne tuddeyo ku nsonga eri gye nagambye nti nze ebintu by'abakazi ebyo nze sikkiriza nnume ya kyalo byaŋŋamba ku nsonga eyo. Lwaki ate? Omutima mpulira tegukkiriza. Okirabye? Ekituufu kigamba. Naddala ku kiriwa kale? Naddala ekyokuba abakazi gye bali ekyo nakibagambye nti gye bali n'abaana bakola ki? Mama Nantongo toddako awo n'omulowoozaako. Mulowoozaako naye era obudde muwa butonotono. Omukubira kasimu? Mukubirako. Naddala ekiro? Ne ku makya. Bonna weyagalidde okukubira. Kale Mama Nantongo abeerako? Ali luka eyo. Kati ali mugundi gwamutwala oba ye yeetwala? Mutwala ng'omusajja nga bw'okitegeera nti yakola ki? Era bwe mba nga nfunyeyo akasente muteerako naye neyeekyanga naye nga maama yatera okukola ki obulamu bwe obusinga awangaala ne mukadde. Tonnafunayo kasimu kuva mu bakye baga Mama Nantongo tulina we tumulabye. Ne bwe bankubira kati era. Kubanga bayaye bandi babaali bangi nga bamwesunga ddala balaba ate kati bakumanyi kati entambula zo. Bazitegeera wabula zo mwana. Bazitegeera. Gwe Mukama ajja kuzza bibye bazitegeera ze entambula. Bazitegeera bati. Bakulaba. Ke bataddeyo vidiyo ali Kampala. Kati alinnya agenze Kampala. Abeerukaya nayitawo enowooza basimu. Wa vidiyo gye nasembyeyo okulaba. Like 2 weeks back. N'emmotoka baagirengerera eri. Ne bagamba nti yooyo. Yes. N'abaana ne bagamba tutwala ddi. Abaana. Naye fani waffe oyo omulala era essaawa yonna. Ayinza okuba etokota. Visa yafulumye. He's applying. He's applying. Kakati mbali tukyayogera ku basisita bo wakuba ne tugendamu ku mboozi endala. Basisita bo bano mulanga bo edda like ne kati social media bali bo like yabategeera. Tegeera. Kakati by then wali obeera nabo nga mukulu waabo ba like baganda bange nakula nabo bya. Kati kuba social media engeri gyevugamu speed tewalaba nga oluusi olumu olaba bagenze nagayenza social media era babikolanga ne bagamba nti muteeka mu bintu byammwe. Togamba tolinakyo kubikwatagana social media zaabwe wali tolina kyomanyi olaba bulabi. Nalimbira naye nga nze tebayinza kunteeka mu bintu byabwe simanyi kamera. Kuliko omu information yaffe yali updatinga Victor Rose wabimanyako? Who is that? I think it was Tessie. No. Nalimanyako because nga bwe nyinza okuba nga nkumanyi. Kati ng'omuntu tutambula ffenna kale nga bwe banda nnume yakyalo abantu balowooza ndeete nga nnume yakyalo. Naye nga tewaaliwo mbeera. Tewaaliwo mbeera because yajjanga ewaka like naye yali nga mwana waka. He's a friend. Okay. Amanya nti social media yali bali batulaga birala. Social media, everyone has their opinion to what they are seeing and everyone has their opinion to what they want to say. But you can't limit people to say what they want to say about you. Yeah, but oba biraba tulina abazadde naffe nti n'ekintu ky'oba okola weekomako okitegeera nti tolina ngeri gy'ogenda genda osobye kubanga oddewa eggomba ne bajja kusakata nti kati twabirabanga. But if you see abamu bakyusaamu ku TikTok life yabwe kati everyone is busy. Tesi yali mu town atunda masimu. Kati obudde ne mumuwagire.
Of course tujja muwagira. Ayina edduuka baliyitako Nevada Gadgets. Then omulala atunda ngatto. Zino engatto z'abayimbi ez'abakyala. She's called Fits and Has. She's also busy with her business and she's busy with school. She's a I think tujja banoonya kuba buze nnyo. She's a campusser. Because bali busy. Babuze nnyo ku social media. Banoonyaako. Bonna bali busy. Babiri batunda amasimu bamuyita MTC Gadgets naye ali ku Coach Tower. But everyone is busy. Yeah. Okay. Naye obulamu bwa social media it affects a lot if you put yourself out there. Okay, twogere ku future plans za Bani Icing. Yeah, as in mu business. Agenda bafukira ekizibu gye bujja. But yeah, so go to agenda bafukira ekizibu. First of all, Bani Icing agenda kugulawo essomero very soon. Hey. Yeah. Bana. Yakujjala n'enjige. Tugenda kugulawo essomero very soon. We are going to be letting our clients know about that. Tuli mu kugulawo outlet. Hey. Mweno December tujja kugulawo outlet awekiwatule. Ebyo mujja kujja mu biraba. But we are hoping for the best. Mukama manyi yatukulembera. Opulaninga kikyo nga ne Katonda alina bibye. Okay. Yes. Yeah. Kati tugezaako nga bwe mutulaba. We are really trying. Okay. Kati soka tuogere ku prices eza cakes. Kwa cake gye nalabyeko ku videos zo. Nyenyirira nga mpanvu eti. Ngamba bannaaye. Zino ziba nezigulikako zino. Cake zaffe zitandika ku $7. Hey. Anna, kitegeeza aba birthday baluddewo buyo. Mayima banze okubira ku social media ne batya. Banze okuba tebaagala bagazituwagira. Hey. 70,000 Like kali cake esingayo okuba ebbeeyi banga musende mmere. Yo kisinziira ku client kyayagala. Tetunafuna egamba nti no yabe. Ebiseera ebisinga cakes ezo zo zirina standard price. Nti cake y'Emitwalo 7 ebeera kilo 2. Ojja giwa client oba kale 3. Ogimuwa. Kati cake z'embaga zitaba na standard price. N'ogamba nti cake y'embaga esookebwako ya million ng'emu kitundu bwezityo. But still, it depends on what you want. And secondly, I give my clients a chance to tell me what their budget is. Yes. Nkubuuza oyina embaga ne budget ye yimiridde eti. Nakitegeera. So sikuleega oba sizza wansi. Kati bw'ongamba nti $5,000,000 nga nkuganyiza zonna zigenda $5,000,000. Bw'ongamba nti waliwo $2,000,000 nga nkubawo ogwa. Nakitegeera. So saagala nnyo nfiirwa tesaagala abakiranti bange nabo bafiirwa to strain them. Yes. Kati kakyatandika okusavinga bakiranti sibo. Keki gye wakyasinza okukola nga yo yali ya bbeeyi. Noga kiranti onamuwa keki yaliyo ya bbeeyi. Gyeri eyo n'abakiranti bange bampagira. Kati kyembuuza kati wano mu Uganda wonna osobola okudelivaringa oba okukolera okubasavinga zonna parts za Uganda. Wonna oyagala ffe keki tugivuga ne tugireeta. With no excuse. Yeah. Kati ate zifuluma. Efuluma ng'olina omuntu agikufulumiza. Neefo nawe tusenga fulumya snacks. Zigenda. Snacks zo zigenda zibuli lunaku. Anna. Naye nga keki zo bw'oba olina omuntu twakaweereza keki nga 8 Dubai. Omuntu naganze n'omuntu wange ajja nkya bampakingire. Zigenda nange nina ze ntwale China if I'm to travel webityo it depends. Okay. Nume ya kyalo. Yo. Naye nga Kampala ye tuddayo eruka bati tuddayo. Eruka nzireyo bwenkomawo. Kitegeeza bagenda bakyekingako. Nga obitegeera nti eri ninayo kyobuvunaanyizibwa. Kati gwe bibalo bibiri bitya? Ebibalo byange. Tikyagala okufuuka myaka gino egiddako gino. Myaka egiddako. Neetaagawo ekiduuka nga kigazimuuko mwana. Kiduuka nga kitunda ki? Naddala nga ngoye. Ngoye kitegeeza zo zitegeera. Nzitegeerera ddala bulungi. Nazikolamukko, nazisuubula, kitegeera. Inshallah kijja kujja. Naye mbeere muli nga nkola ki? Obavimba? Mali nga nkyusaako nkyuse. Kati wavaayo omuntu nga ali ready naga ndi nze nja kukolera ekiduuka. Oli okke nakyo? Abansumuludde mwana.
Mama Banacing tanyiige. Era naye nzija mbuddeko obwagundi obw'emirimu naye kiduuka ebyokuyimba weebiri biki ebyo naye nze nsinga kwegomba kiduuka. Kozi olinamu ne talenti y'okuyimba? Nandibaddemu nayo naye ate saagala ng'omuntu. Oyagala ndongo. Saagala ndongo. Tuweemu kati. Tekibangako kirooto kyange kubeera sirina luyimba ate nyimbe lwamulala. Kalisa ebbaira so inalainize wakuba Mama Banacing wakamula soko tuweemu. Anti kati nebo nakku. Ibanga amusanze. Mbere nga musanze. Mbere nga amusanze. Kwana zijukira. Zijukire. Ne muga nti ndabika gyolabikamu olina bedroom aiza tamanyi balungi akuyita mugolofa na nalindo ow'emukono ne bona bangu oyagala taskala Heineken Bavaria Savannah Hanto Budweiser kitegeera ne nva ku lususu nange ate nenzirako ku mulimu ne mekwekubira side emu nale mugamba nti lito in the middle match at the back naye yali tannasituka ye ng'omuntu okuva mu ki mu ntebe ne banga akoze eki yazituka laini nazo zirabika ate yasituka ddyo saamulaba kubeera yagenda ku Friday ng'atudde n'akoma ku Sunday ng'atudde pozi wanene ate we nakola kiwe najja waneeno. So from Mama Banacing nome akyakuba yajja omusanze otya like influence ebadde etya ku business yo era naye ng'omuntu influence ye ku Banacing ebadde nene nnyo gamba bakya nti bongedde okubaawo yamakinga page yaffe okugrowinga mangwe eyabominga nnyo. Then in his personal life I find it okay ng'omuntu yenna tukula we grew up differently nga bwendi sitesi bwali sirungi bwali sibwoli nolye buli muntu aba n'embeera ze ng'akula. Kati kwati emyaka gyalimu engagement ngayo gendako mu kaski nyagendako mu ejo yagenze akubuulire akubuulire ejo abaddeko wa mpozi nga yambuuliddeyo n'akafusi kyakajjukira bulungi aye gundi yakaŋŋambye gundi Karom kabadde kololo eyo mugoloobi Sailo. Wade ku Sailo. Jeto abadde. Experience yabadde etya? Mwana wangu. Sinza kati bati eri mwina Nana Hotel, mwinayo. Tulinayo Nana Icon City. Icon City kati experience yadde etya? Gwe. Ebye city biba bilala. Biba bilala. Bitya kyabadde kitya? Mu mbeera eyo emibiri eyaki yazimu. Gwe obulamu wabusanze otya mu bbaala? Obulamu ebintu byena abantu abalimu organization eri etya abantu bali civilized code of dressing yeyo nga yo ne kati feri endonge ejja ne bagamba nti Nana ne bogendera mugundi mutangiro babutse okolaki okuba ne kati eno omusajja asokere encha naga nti yabadde gundi tugeze yabadde ki obadde ladies night kale kandeete ekyo nga oba bikini night kale gwe bogendera mu jento zo okolaki kale kinalabyewo ng'ekyenjawulo kati walabe ku mibiri emibiri nagirabye naye ate bw'oba nga toyinaamu kapito oba onaakola ki emibiri gyetaaga kapito kapito naye si buli omuntu yaba yetaaga kapito era totyanga waayi kakati njagala ku like ku bulamu Mama Banacing bwakutwaliramu like treating atya Banacing embeera baagala omumanya fa tulabira ku kamera kituufu kati embeera Banacing yampisizaamu kale ensanyusa nti tanningiriza kwa yandigambye ono omwana namujja ku street ewa eruka naye ate tanningiriza okitegeera tanningiriza tannoonyerezaako aye nze nina n'essuubi erigamba nti bwembanga nina kyentaaye kale nkitwalanga kale oba chance eri awo ey'enjawulo gye nina ku balala bwembanga nina kye neetaaza ekyobuvunaanyizibwa tekiŋŋaana kukola ki mukubirako akwokya nayo kitegeera nze byensinga okwagala ebyo mu bulamu kakati Mama Banacing omwana kuba bali baagala omumanya nti bati akola ne Banacing nga company. Is he paid oba ali ku musaala okola nga tosasula tosobola kibuli kimu kati masavu si mu kisala such ne of course buli bwe tutambula nga tweyokyayo nze abantu bange benkola nabo mbayita bakozi bannange ffena tuba tukola kati bwe manfunyeko etaano nga buli muntu atwalako ebiri ekitundu
Okay. Before nga tetunaba kuwunzika sheeno njagala abagizi babakulaba n'abasupportinga ofeko byobasuubiza munnaye nga Banaising. Bafanzi ba Banaising oba ne family ya Banaising tubasuubiza birungi byereere. We thank you first of all to support us. Kyekisooka. Ekyokubiri tubasuubiza okubasavinga endlessly. And we tusobeza mutubulirako. You know there are always mistakes in businesses. Siyangenzeka. Any baker can mess up. But it doesn't mean that we are not going to do better or mutomubulirako they do better. And we promise to give you better services, Jebuja. We're a bit busy, disorganized here and there, but before this year ends, we promise to give you the best services we can give. Aha, Chatoko said. Bana mukube ku masimu akwatirawo essimu bakako n'alagana okukwata. Kyatoko sedda. Naye mukube ku masimu bakolezi order. Mukube ku simu. Bakube ku simu naye abamu bakuba basumbwa naye bakube nga batuwa order. Basumbwa. Mulimu abasumbuyi. Nume ya kyalo. Eri ku gye mwali mukole gye wali okolera. Like muke akumacha n'osuubula. Ebintu ebyo nojja n'otunda oba ekiba kitya. Ebintu ebyo amaduuka galaba agaliwo ku katale ako. Buli mukozi gwolaba balina gundi y'amazzi gy'akutte. Ayina edduuka ly'alina okukolerako. Kuba mu kujjaawo omuntu yakuleeta n'akuwandiisa mu kakiiko kitegeeza yabeera mukamaawo. Kati bw'otunda bino ebiri muneeno era olina okuddayo eri n'obisuubula gwe n'omuweeze n'obizzaamu. Box tebeera yo just obijja mu dduuka oli osasula musasula era oba onnyuka ombalira byotunzeemu n'omuwa ssente n'omuddiza ebintu bye mu fridge. Buli gwolaba ayinawo egundi awo edduuka. Ye Banaising alina kyagambye. Bati gwali omukolera ssente mukama kati ye akyogerako ki ekyo. Mukama wange ki? Ekyokuba nga bamulekawo. Anti bye bimu ku byango byanzawo navaawo just kungoba bugobi. Bakugoba. Bangoba bampummuza. Lwaki? Kuba Abani yankubiranga nga waliyo programu eno. Nesikola ate nga ye yasuzizzaako amasannyalaze ge. Kane ekitwala enfunda zaalinga 2 ku 3. Nanteekayo mugundi mu mateeka naga nteekako amasannyalaze nga gy'oli nti yampatana oba ndi asset ye nti ndiwo okukola kimukolerera. Kitegeera. Kananteeka mu mateeka okuddayo nti ate togenda kukwata mirimu. Ebyaffe nga obimanyi ne mbiteekamuuko ku maanyi awo naye etteeka likola ki? N'ekitabo ntyo kuba kati nze nagenda ng'obbeetondera ng'onaŋŋamba genda ewooli. Obukiiko nga bwe bujja butambula ne ntuuka ne nkola ki? Nenkowa n'enkivaako. Kitegeeza mukama oyo tekyamusanyulanga. Kale kubanga nti oluusi kiyinza obba ekibi ku sayidi ye naye ate erudda kirungi. Kwateekako amasannyalaze oba n'asuubula byasuubudde nga nange akoze eki? Akubaliddeko. Kitegeera. Kale nze ensobi gye nakolanga mu butamugamba nti enkya sikola ki? N'anzijjako naye nga teyakola kibi nga ye. Kyali kituufu. Okay. Era kati era muli good terms. Nani? Ne mukama oyo. Mubuuza. Ogenda n'omubbo. Simulinaako buzibu naye just eri embeera gye baateekawo ey'okunneetoolooza. I think omuntu yenna asobola okukikola. Susuubira nti eriyo. Jjukira oli yaba mukama wo, so there is a lot they expect, yes. Okay. Numera kyalo n'akatalekeka. Nkatalekeka. Abasajja abo bensinga okwebaza mwana bamusajja oba mukazi abatuwagirako mpozi nasanga nampaayo ku nkalu. Nkalu akaze wazitegeera. Kirine mmane. Kirine mmane oyo. Kirine mmane. Abaana bampa ku ssente. Sebo nze wali nyimirirawo buyimiriza abaana bange ne bakwatayo bukwasi. Nume kwata. Udde buno boddayo embeera ebayitya ku ground. Ground eyo saaga nnyo gyemanyiiza just ebeera mbeera naye nga kakati ekisinga okunnuma kukubaawo mukadde wange wakola ki wakola kanaye ng'omuntu yakwata ssente ze n'azinteekamu ate okusigala nga ndabaawo ensonga eri yakuŋŋambisizza ekiduuka kwanze maama wange talina ssimu ng'eyo nti taaki naye ate bano abamuliraanye abavubuka buli balaba gundi vidiyo yange nga ndi ne Abani ate asanyuka bagimuleta nti labayo tabaniwo bakitegeeza ate bwe nzirayo eri kiba kikola ki kimunyiiza yensonga lwaki ngenda kugendayo okomutwalire ne kaki kakeeki kafaako gira olumaalumako kakeeki koyenda kulya naliddeko ddera bayinza okugamba byakiyaayo olumako lukiwukiriya naye akatalekeka abantu kweyongera tuwagira kweyongera kutuwagira mutuwagire kill us with jobs
bana mulete emirimu mama bana isingana yayongeremu amaanyi anume yakyalanyirire nantongo ye yagale ndiye kyange aleme kudda mbino mmajeewo ate nga temuli zibikola baba n'abeebase bazukke tukole abeebase muzukke tukole sawa mbi tuba bana tusukkawo bana tujja kuba tumweyongeza mami abanising anytime any day wanaaba awera nga twetaazeemu era waliwo akapya tujja kudduka mbiro baati yafuuse family mujje muwagire mujje mukole order buli kimu weekiri keeki nziriddeko ziwooma bannaaye gwe tanabafuna ku mwaka guno eguzikira tonalya ku keeki ya mami tulina Christmas offer buli keeki yaffe yonna twagisaza ku mitwalo 7 3 kgs y'emitwalo 7 3 kgs zonna n'omudde tugitonda 100,000 kati buli muntu agende mu kyalo ng'alina Christmas y'okutwalira mukadde atalina mukadde Christmas tojja girya wekafuna gw'ogitwalira December babies mukimanyi bwe tukikola mujje wano modalinge keeki tulabike ng'ate munnaye abanayising business ebyate ndala nnyo anyways tuba abantu sukkawo mbadde Hashim MC akoledde kasitole kano mbadde ku kamera mbaddeko ne producer Brown Skin DJ ne CEO leero twatambudde naye sijja mwogera tayagala nnyo ebintu bya mwogera naye nga tubadde naye wali okuba nti ensonga zonna zitambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala God bless you.